Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu region y'e Lango. Olunaku lw'ejjo teyabaddeyo na lwali, wabula yakozesezza olunaku lw'ejjo okukyalira ku b'eŋŋanda z'omu ku bakwano be amanyikibwa nga Sir Dan Magic ate nga producer we. Mu kukyala mu maka ga Sir Dan Magic, maama we we yabadde ayogerako eri eggwanga yayogedde ekintu bannayuganda abasinga kye tubadde tubuusabuusa okumala ebbanga, naye yamaliriza nga ayogedde amazima. Maama wa Dan Magic ne family ya Dan Magic be bamu ku bantu abafeesinga the roughness of the war olwali engulu olugambibwa okuba nti lwaleetebwa Joseph Kony. Ebbanga lyonna bannayuganda bangi babadde balimbibwa mbu Joseph Kony ye yali atugumbula abantu, era Joseph Kony abadde nga agezaako okwewozaako okumala ebbanga, naye nga okwewozaako abantu balowooza byakusaaga. Maama wa Dan Magic avuddeyo n'ayogera abaali emabega w'okutigumbula abantu, because ye nga ye yabafeesingako newankubadde nga Mukama Katonda yazza bibye, yabafeesingako nga baagala mutta nga Dan Magic wa myaka oba gyali 2-3. Njagala owulirize maama wa Dan Magic nga nnyonnyola engeri Dan Magic gye yawonamu okuttibwa Abanyarwanda abaali bazze okwonoona erinnya lya Joseph Kony. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda. Bampita Simba. Dan survived a narrow accident in the house when the war came, and I went to my uncle's side, the maternal side, to visit. But by coincidence, we didn't know how to run. So I took off, I left the baby inside, and they set the fire. And that was corn mixed up with, they said, koromojong. But to me, I'm bold enough to say those were not koromojong. When they set fire, another security man came and rescued Dan from the house. And he didn't die. And there he is. And I thank God for that. That God has a purpose for Dan. After that, when I carried him and we were running, a person who came and shoot the bullet on me was a real typical soldier who is a Munyarwanda, very tall with a long nose. And they were speaking Kinyarwanda. Shoot him, shoot her. Then one person said, don't. I fell down with a Dan. I told God, I said, God, why are you making me suffer with this boy? But I thank God that God has been faithful. A cow, my grandmother has very many cows. When they saw the cows, my grandmother was running and the cows were following my grandmother. So in that moment, there was a big hole. My grandmother went and fell inside the hole, and she got saved with that hole. And these people took off following the cows. They didn't see her. Then they grabbed off all the animals and they went, and that is what saved our life. So all right, mu bigambo bya maama wa Dan Magic agamba era ategeeza nti Dan Magic yali wa myaka 2. Baalumbibwa abantu abaali bagambibwa nti baali basirikale ba Kony mu lutalo olwo. Jjukira abantu beeyo baali tebalina nnyumba za mabaati, ennyumba zaabwe zaali za ssubi. Nga bano abantu obajja obbalumba bakuma omuliro ku nnyumba zaabwe, abantu ne bajjiiramu. Maama wa Dan Magic agamba baataasibwa abantu abamu baali b'amagye, era olulala baali badduka abasajja baatasobola kwerabya nga baali Banyarwanda, baali baagala batta. Mukama Katonda yazza bibye.
gwe ssebo oba nnyaba ndaba. There is no mistake nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yesisinkana ne Dan Magic mu kuyimba. Zonna zaali nteekateeka za Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikirinaamu yadde n'okubuusabuusa lwaki Dan Magic President we yava n'agamba ngenda vuganya Museveni. Dan Magic yayimirira mabega wa Museveni mu mbeera yonna, rather mabega wa Bobi Wine mu mbeera yonna okulwanyisa Museveni. Sikirinaamu kubuusabuusa. This young man also has a motive. Ebigambo maama byayogedde si eka yakabyogera. Nagambye video njagala ogiwa obudde kubanga eyinza okuba nga yeetaaga muntu mukkakkamu gitegeera. Nga ICC International Criminal Court ekyabakanye n'omulimu ogw'okuwozesa Joseph Kony. Amaloboozi mangi gabadde nga gava nga gagamba nti Joseph Kony si eyattanga abantu b'engulu, yali gavumenti ya Museveni. Ne Joseph Kony ye kennyini yavaayo n'akyogera mu lwatu ng'agamba bannaye nze sobola kutta abantu bange. Eyo yali gavumenti ya Museveni era emabega w'okutugumbula abantu. Njagala owulirize ka clip kaneeno kakolebwa emyaka mingi emabega nga Joseph Kony yeewozaako. Tukomewo just katambuze bampita simple. Those atrocities which was happened in Uganda, that is not me or that is not my people. Atrocity which was taking place in Uganda was done by Uganda government. Only that I don't have means or I don't have good communication to the world which can inform the people that those things which was happened was not LRA. But the government, they have many machineries to inform the world what was happened. Joseph Kony agamba nti ebyo byonna ebyatuukawo teyali nze, yali gavumenti ya Museveni yatta abantu. Ensonga eriemu nti nze sirina ngeri gye nsobola kutegeeza bannansi nti teyali nze. Gavumenti yeyina resources ezo because yeyina TV, yeyina radios. Bino ebigambo Kony yabyogera nga tewannabaawo Facebook, nga tewannabaawo YouTube, nga tewannabaawo TikTok, nga tewannabaawo X oba Twitter. We didn't have social media then. Era n'agamba nti si ayina busobozi busobola kutegeeza bannayuganda. Naye kati kubamu akafaananyi singa byali kati omuntu waakumira live n'agamba bannaye kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Bino ebigambo byayogerwa dda. Maama wa Dan Magic avuddeyo na clarifying abantu abamugoba n'omwana we kussa ne jjajjaawe nga bagagala omutta. Bigambo bya maama wa Dan Magic. Kino kiragira ddala nti Dan Magic y'omu ku ba survivors b'olwo olutalo olwali mu Lango olwafiiramu abantu abangi be baasala emimwa, be baayokera mu nnyumba, be baarepinga. Kati gwe Munnayuganda otegedde lwaki abantu abamu tebasobola kulya mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olukwe. Wowe kategedde nnyamba ovuge vidiyo eno etuuke buli wamu kuba nkimanyi gwe agiraba olina obusobozi okugivuga, okugitambuza netuuka buli wamu. Na buli kisi yenna ayinayo obuyambi bw'osobola otuwa okusekiwalinga ne tugula posters z'omukulembezo zitimba mu byalo gy'atagenda sobola tuuka. Naawe nkwegayiridde neegattaako twengobeko ekizibu ng'oyita ku namba yange eri 0701 316 476. Twagala tumunyise posta ya Bobi Wine buli kyalo gye tusuubira ntagenda tuuka. 0701 316 476.